Ssabalabirizzi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu Mbowa okutuuka ku kkanisa St. Luke Ekibuye abadde ayolekeddwako bbandi okuva ku kkanisa Katwe Matazi abakyala ba Mothers Union wamu n'aba CWF nga bano bamulindidde ku nkambi y'amagye Makindye. Ssabalabirizzi asookedde ku ssomero lya Kibuye Primary School ngeno yalindiziddwa omulabirizi w'obulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Bafos Tolwalira, Reverend Johnson Kansime, abaawule nga bakulembeddwamu Emmanuel Utaya owa Katwe Matazi, ababuulizi wamu n'abayizi b'essomero. Ekkanisa St. Luke Ssabalabirizzi gy'akyadde eri mu busumba bw'Ekibuye mu busabadinkoni bw'e Mengo mu bulabirizi bw'ennamirembe. Kazimba Mugalu asabye abazadde obutakotogera abaana baabwe kuba tebamanya kibalibeera nga bakuze. Nga ebisalizo dolisibifunye sente zirwaliwo nnyo n'ebyaleta okusaayo omwoyo ku baana watubakyalira maaso. Ssabalabirizzi asomoozezza abasomesa okweyisa obulungi nga balina abayizi kuba abaana bakwata nnyo ebibagambibwa abasomesa okusinga bazadde baabwe. Abasomesa abaana babaagala nnyo. Nze weetegedde nti abaana babaagala nabidde ku baana bafune nnyo. Omwana ng'adduuka n'omugamba tekyekinanga tikye yaŋŋamba bwe ekikola. Ssabalabirizzi agambye nti mu kusoma kwe yabonaabona nnyo olwa kitaawe okugaana okumuweerera, olwo nnyina n'abonaabona naye okutuusa lwe yamalako emisomo gye. Wabula yennyamidde olwa nnyina okufa nga talowoozezza ku ssanyu lya mutabani we, kyokka kitaawe ataamuweerera yali mu kumuganyulwamu. Wano wasinzidde n'asaba abazadde okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Unfortunately, maama wange yafa mangu nga nkola ekibuzo kyange ku diguli yange Bachelor Divinity yafanga Banirizza pepa esemba ya naye taata wange era kati yalwala obulwadde obw'okwerabira dementia yayinza mulabirira kale omuntu kyetassaako mwoyo omwoyo alina okwenyumiriza. Dr. Kazimba era akalaatidde ne bamusaayi muto okumanya bye baagala nga balemerako ku bye bakola lwe banaasobola okutuukiriza ebirooto byabwe. Ate nammwe abaana musome ensonga y'okwawulayo obulamu basomesa olw'ensonga y'emisaala naye Ssabalabirizzi tagibuusizza maaso era wano wasabidde gavumenti okutwala abasomesa bonna nti benkana. Nsaba Katonda ayambe yanzikirizigala enjogera zigenda mu gavumenti ku basomesa zigende bulungi kubanga waliwo okubawokaako nnene nnyo. Meya w'e Makindye Haji Ali Kasirenganda Mulyanyama alina byayogedde oluvannyuma lw'okukyaza Ssabalabirizzi. Ayinsipayalinze abaana okufuuka omuntu kyali sigamba nti abantu bonna baba b'ekkololo so naffe ababadde oluusi abakyenyumirizaamu nti twava mu bantu aba bulijjo ayogedde maama we bye yakola. Abakristaayo nga bakulembeddwamu omwawula ekkanisa Katwe Matazi Emmanuel Utaya wamu ne yaliko pulezidenti wa Fathers Union mu bulabirizi bw'ennamirembe Ssaalongo Kalyango Stanley baliko bye boogedde ku ky'okukyala kwa Ssabalabirizzi. Twagala okwebaza Mukama tumwagaliza obuweereza obulungi era naffe tweteeseteese okuyimirira naye mu nsonga zonna. Amuwadde omukisa omulimu agukoze kubanga ekizibu kyakyawusi kitanze okununulibwa omukisa kya COVID. Oluvannyuma Ssabalabirizzi yeetabye mu kusaba okutegekeddwa ku kkanisa St. Luke wabula ng'eno ekyali mu kuzimbibwa. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini mu mitendera egy'enjawulo, abasiraamu wamu n'enzikiriza endala. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.